fact enkoko eno buli emu etubiikira amagi 20 mu mwezi. We shall have 80 eggs. Amagi gye gano 8 amagi enkoko geesooka okubiika, we don't hatch them. Enkoko ziba zikyali nto, tugiweeyo omulundi ogwokubiri, awo ziba zikakase. Muno mulimu abasawo b'abantu. Naye ekizibu kati muwala wange oli, as she is there, medically afuna olubuto. Omuwala asobola okugenda nga is just 9 months, I mean 9 years. But ekizibu kye tuyina nti nze we nabeerera nga nkyali mu ddwaliro below 20 years, I was referring them to the big hospitals. Kuba baba bakyali bato. N'enkoko zino myezi 4, myezi 5, it is not advisable okwalula amagi gaazo. Bwe bwo obukoko bwe mufuna ne butandika okukunkumuka, kuba amagi gaba mato. Tuli ffenna. Get it from me nti all these companies babeera ne batches ez'enjawulo. This is A, this is B, this is C. Eno gye batandika nayo. Bw'etandika ne balaba ng'etambudde ne baleeta eno, kuba eno egenda kubeera disposed of. Kati eno bw'etandika okubiika nga amagi ga za myezi 4, baddira amagi ga kuno ne baleeta n'aga kuno ne bagatta. Ogula enkoko 100 broilers ne bakugattiramu endala 30, n'ofuna 130. Naye nga gano amagi ag'emyezi 4 bakuwaddemu amagi 60 oba obwana 60. Kale ne bakuwaamu buno 7, buno 60 bugenda kufiira in the first week, kuba amagi gaba mato. Are you getting me there? Bwe batuuka ku bbaaki eno nga balaba ekadiyidde ddala ne baleeta eno egenda okusikira eno nga eneesikidde eno. That's why nti ofuna enkoko 130 n'ofunamu obuli stunted nga tebuva mu kifo, zino ziba zikaddiye nga tezeetaaga kwaluzaamu magi. Medical omukazi bw'aba asussizza emyaka 55 tekimukakatamu kuzaala. Batera okuzaala ebyasamwa ebiwunvu nga biyiika amalusire, kuba omusaayi guba gukoze gukooye. N'omwana ono ali wansi w'emyaka 20 bw'azaala omwana buba bunafu. Are we together there? Kyekino ekiri mu nkoko zino. But the advantages of these local chicken, gyekoma okukula ate gyekoma okubiika amagi agali viable okwaluza. Tutambula ffenna. Naye nga the biggest disadvantage nti muffe bwe tulunda enkoko zino tetutera nnyo kufaayo. Eno, this is A, is our cock. Then B, it is the hen. Then C, this is C, these are the chicks. Then D, D is a product of A and C1 over, this is A, and C1 over C1 and C2 over C2 and B. Ekintu kino mu nkoko zino bwe tubeera n'empanga eno ebeera n'ono ne twaluzaamu obukoko buno, mubeeramu obukazi ne mubeeramu obuwanga. Kati empanga eno ate n'erinnyira bawala baayo product y'eno, oba empanga eno n'erinnyira bannyina baayo product y'eno, oba empanga eno n'erinnyira maama waayo product y'eno. That's what we call the inbreeding. No sign, no symptom.
bufiira mu bbanga lya mwezi gumu. Nze empanga yange mugirekaawo kuba ya lulyo, zonna eziriwo yerina okuzirinnyira. Ate ne twewa amaanyi bannange bubiika ne bwalula bwonna naye bufiira mu bbanga lya mwezi gutya, n'asigala ng'asinikira awo amaanyi zaalula ne zifa. Bannaye zaalula ne zifuka, naye amagezi galiwa? N'onyumirwanga nga zaalula ne zifa, but you cannot make a fall up. Lwaki zifa? It is due to this inbreeding. Obuko. What do we do? Nti kati ono tufunyeemu amagi 8 bwe twaluza out of 80 katufunemu obukoko 6 chicks, amagi 8 tufunyeemu obukoko 6. Obukoko buno 6 tusabe nnyo Mukama Katonda eyatutonda tufunemu obukazi 4. We start the calculation from here. Tuzirundire emyezi egi ogwokutaano buli kamu katubiikireyo amagi 20. Now 40 times 20 tugenda kuba n'amagi 8 in just 5 months. Tutambula ffenna. Kati gano 8 agasooka tugatunde. Ag'omwezi ogwokubiri oba ogwokusatu amagi 8 tugateeke mu kyuma twaluze. Mu 8 luno era bwe tufunamu enkoko zaffe 6 tuzirundire emyezi 4 tufunemu 4 nga nkazi, nazo zitubiikira amagi 20. Gino gibadde emyezi 5 tufunyeemu 6. Olukaaga tutulundidde emyezi 4, 4 nkazi. Omwezi ogwokutaano bwe tugata ku 6 11. Kati o December tujja kuba n'amagi 8 from 5. Oyina agamba naye kategeera byekwogera oba nedda? In all my teaching as a teacher nali nsomesa kubala. Ozisobola. Kati bw'oba tozisobola lwaki zino ofunyeemu 40. Anti kyenkugamba tofa ku zino nti nnyingi. What we need, bw'obanga osobodde okufunamu enkoko 6 sigaza zino oba sigaza bino 4. Gano amagi 8 yaluzaamu enkoko zo 6 zitunde ku day 1 and you become an outbreeder. Njagala enkoko 1,000 mu wiiki etya ezadde 1 nga loko buli wiiki. Zino wenjogerera wano nina orders ezisukka mu 7. Nina omwami ali Nigeria ayagala enkoko 2,000 naye ngambuuza tuyinza disaplyinga tutya. Owe Ghana ayagala 1,000, owe Somalia ayagala 1,000, owe Liberia ayagala 1,000, Zambia ayagala 1,000. Naye nga buli omu ambuuza ebyo bye mulaba ku YouTube sinze mbipostingayo. Naye from what we are doing bye bibaleetedde okubaako nti we can do this. Lwaki? Nti zino enkoko 1 zigumira embeera yonna, 2 ziwangaala, 3 4 in 1 zibiika amagi ne zeeyaluliza. Obiika amagi n'otunda amagi. Osobola ozirunda ne bazirya. Tell me mumwe abali wano wooteri kinga etegeerekeka gy'osangamu enkoko za broiler nga bazisalirayo. Which hotel in Kampala here? Why? Tebazaagala. Baagala loko. Njagala tugende ensambya wali ku American Embassy Manju awo. Waliwo akatale bakayita organic market. Naye bw'otwalayo enkoko oba ennyama yonna bamala gitestinga. Kulaba oba teriimu ddagala lyonna. That's why we come out with a solution of this.
Katata wange kikwatagana n'akatale. Muŋŋambye Salimu mumumanyi. Ffe twasooka okugenda e Sudan in 2006 okunoonya akatale k'amagye. Ne batugamba tusobola okusapulayangayo konteina konze temusinika mannyo. Mubiyise bijanjalo nti balima birime oba. Nti kale tule 10,000 ko ffe nayo tuyinza obutakola ki? Bwe twadda ne tukyogera ku Star FM, abantu bagendanga mu byuma ne bajjayo amagye amavundu. Ne bagapaakinga ne bagatwala. That's why most of the Ugandans battibwanga e Sudan. Ne tumala ne tugamba nti batuttirayo naye ng'ekituttisaayo buki? Bubbi. You see? Amagi ge tuyita clear eggs. Ge gaaga taafuna mpanga. Zezo keeki ze muli ez'ebitaano. Keeki egula siringi bimeka? Naye tubeeremu amagezi n'empisa. Keeki emu mugendamu amagi ameka? Ameka? Buli ggi libeere lya ssente emmeka? Wangi? Kati eggi limu katubalire ku siringi 3. Keeki n'agitunda esiringi 5. Ekibuuzo kiri nti yasoma ki? Mugigi oba yasaluna? Kuba bye bitaliiko bbaluwa. Bagenda mu byuma ne tubawa amagi ago agataafuna mpanga. Have no side effect. Era nze nga nkyali ekamwokya nayina abakozi abasukka mu 10 naye nga ngula 10 liters eza butto nendeeta n'amagi ago agataafuna mpanga. Are we together there? Ne balya amagi naye nga ne bwakuyitako awunya magi. So ezo keeke ze muli obwo obwalayisi obw'ebita buva mu magi agali unfertilized. Are we there together? Kati bwe baatwalanga oli n'agula ettule 10, honestly agenda okukebera out of 100 trays nga mulimu ettule entuufu 8. Naye nga buli tulo gimuguziza emitwalo emeka? Oddayo enkya n'akutunuulira. If you are the one, how do you react? Namukuba sasi. Bagenda ne bapaakinga embaawo nti sabbuuni. Waggulu bateekawo sabbuuni ng'eno wansi mbaawo. Ekinjagaza e Rwanda bakugamba nti you are welcome here. But for corruption and theft, remain at the border. Billboard nene nnyo. Etutwalayo kya busiru. Bannayuganda batumanyiiko ekintu eki kuba babbi. Only that. Era nze ne bwamba nfulumyemu nga ngenze ebweru. Mbagamba siri munnayuganda, mbagamba ndi munyarwanda oba munnakenya ate n'ennyindo yange efaanana yeeri. Kuba bagenda kundabamu ebiki? It is like the reason why I didn't come to container village. Buli mivuyo gyonna gikola ki? Abatuufu we bali naye abasinga obufu be bakola ki? But I don't want to be in that circle there. Kwe kunsanga mu paaka empya. Gwe mbanyiiziza twenyiriza eri oba twekuba bikondo oba twesuula kuva ku madaala tugwe wansi naye nga tukoledde ki? Not here. So kati wano wonna kye tunoonyaamu. Bw'otandika n'enkoko zo 5 mu mwaka ogwo oba olina ezigenda ng'okwalula buli mwezi 8. Kakoko katunda siringi 1,500. Bw'oba oyaluzizza 8 oli mu ssente mmeka? Tukiraba. Ate zino bwe ziba nga just ne bw'ofunayo enkoko 4 nga buli wiiki ofunayo amagiigo 600 n'oyaluzaamu enkoko 4 gy'emitwalo 60. Ezaani azifuna weekly. Ekizitta kye kino kye twasooseeko ekisinga okutta enkoko zammwe in breeding. Buko bwe ziweza emyezi ena, separate them. Empanga zibeere zokka n'enkazi zibeere zokka. Gende wa mukulu muno omugambe njagala mpanga zo. Nange nzirire ezange nkole ki? You exchange. Ziri empanga ezooli aziteeke muzize ezeeno.
ono azono aziwe zigende ewoono. There will be no inbreeding in that. Obwo bwe buko. Kati nze ngenda n'embeera ne Hajati oli ne tuzaala bano ababiri, ono ne Ibula. Kati ate nze naakula, ate nze ne mufuula mukyala wange, oba Ibula n'azaala mu ono. Tukiraba? Ze enkoko ze tulina ewaka, oyo ye katemba gwe tulimu. The local. Oli yambuuza naye otegeere enkoko nazo zirina obukoko, nze toyina magezi naawe. Nangamba ontandiseeko ko nze anti kyombuuzizza. The number one killer disease in local chicken is the inbreeding. Now, kino kyo ekibalo kyaffe bwe kiti bwe kikola ki? Bwe kifaananye. Kati gwe muganda wange aŋŋamba nti enkoko 5 nnyingi, nze omuntu mugamba tandika n'ekitono. With the time ofune ekinene. Now, ekizibu kye tulina mu Uganda kiri eki? Nga nze siriimu, but people are not genuine. Tuli ffenna. Bw'omugamba nti njagala loko, ajja kuteekeramu kuroira. Azini, bw'ogamba nti njagala kuroira, ate ajja kuwa loko. Kati ffe tulina ekizibu kimu. Local is local. Kuroira is kuroira. Ezo tuzaaluza. Kyenkugambamu kiri kimu. Kiringa bw'onoogamba nti omanyi nti ye. Naye njagala kuwasiza mutabani wange muwala. Naye nga ŋŋamba gw'alina muwala wo gwe wagamba nti naye singa nfuna omusajja atwala muwala wange oyo ng'amaka ge gategeerekeka mumuwa. Kati ate gwe ŋŋamba nti owaayi noonyezaako eyo ku muwala gwe naawasiza mutabani wange. Kati awo olinganga bw'onaagenda polisi nti bw'wabaawo ankoze ekikyamu bannaye mundage gye ŋŋenda. Bagamba nti yingira munda gw'oliko ekikyamu. So if it comes to local chicken, it is local. That's why nze abantu mbagamba nti nze enkoko ezange nziseera. If it comes to croilers, eyange eya 3-5, why? I import eggs direct from Turkey na India. Oli bw'aŋŋamba nti njagala broiler ya 3-5, naye nga mulimu n'ez'olukumi-8. Kambagambe, ezo enkoko ze mugula ezisinga awo, mugula boxes, si nkoko. Why? Bannayuganda okumanya ebiseera ebisinga nga nze siriimu tuli bapumbaavu, ogenda n'ogula enkoko ya Yuga chick, oba n'ogula eya Kene chick, oba eya ACR, ne bakugamba box eno gitulekere tukwemu emitwalo emeka, ne bakuwa buno obutaliiko maaka yonna. Bw'omala okutunda zino ze bakuwadde ng'origino, era awo wodda. Era ne bakuteera mu box eyo yennyini, n'omala n'oddayo n'otandika okwasama. Zino nga tezaakuze bulungi, naye nga gwe waleseeyo box yo. That's the way how we behave. Concentrate ezimu ze mugula. Oli agula akalungo ne bamugamba nti kasale bulungi waggulu wano otukomezeewo ekipaketi ekyo tukuwa emitwalo emeka, n'oddayo n'ogula nga kyokuza ate kiri ffe, kandi we complain. Kati kino taata nkugamba nti ffe ewaffe newankubadde tuli 100%, naye tugezaako okubeera nga at least tuli 95%. Why? Nti ekyuma ekyaluza kyaffe tetusuubira kutuwaanyisiza nkoko n'amagi gaffe. Nze ne bwe ntunuulira enkoko bwe nti nsobola okwidentifyinga nti eno croiler njozeemu, eno croiler origino, eno loko njozeemu, eno loko origino. Since 1995 enkoko endi mu mutwe.
nze ngenda ku TV ne baŋŋamba mbu jangu osomese, baŋŋamba nti script eri wako, nze tosinika mannyo naawe. Byenjogerako byonna biriwa? Naye nga bwe mbagambyemu nti radios zino zonna tuzigendako, naye ekisinga okutugoba buli lwogendayo olina okugendayo ne sente zitaka wansi wa mitwalo emeka? 5 mu bapurezenta. CBS gye sigenda yansaba 5 and I will not go there kuba sizirina. Naye nga twagala kukulaakulanya nsi yaffe. Paalo eyo yo ya bwereere, era buli Saturday okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ezi Paalo FM oba ojja kunfuna. Metro buli Tuesday mbagambye ndimu emisaayi emeka? Ogusooka gwa kasirye eggwanga, eyo puroguramu twagikolanga ne Brigadier. Kati bwamujjulula n'ensigaza obuvunaanyizibwa oba okusigala nga ntambuza ekintu ekyo. Are we together there? Waliwo ngamba naye akasajja akukalabika ndowooza era omuntu gwakasirye eggwanga kuba buli kyekoogera tekakiruma. Mukonze, that's me. Wanje? Oli wakola ekyobusiru mu kkuba. Now kati ekyo kyo ekyenkoko zaffe 5 tukimaze. When we are talking of the construction of the house, kitukakatako 1 from the floor here n'okolawo just 4 to 5 feet. Wano ne wabeera katimba. Enkoko gifunire kye tuyita mu lusoga kisajje, nga bw'eneebaka ku magi gano yonna enaagabuniza. Okay? Enaagabikka. Ne bw'ogiwa 20 ejasobola ogeekyusiza. Ekyo bw'oba tokisobola funa ensuwa. Teekamu kotoni muno bw'oti, oyo gwe mukozesa mmwe bamaama. Teekamu amajigo gonna g'owulira g'oyagala. Mala obikeko kotoni oyo bulungi kunojjuze. Sibako ebyo ebiveera ebyo mukozesa ebya sand drying n'olukoba. Teekakoko mu musana, olunaku oteekayo mulundi gutya, neefuna ku bbugumu ezezza mu nnyumba. Gwe ne bw'okirekayo like 1 hour, sano gwe ne gwakakoko eno neefuna ebbugumu. Teeka mu nnyumba, ogenda kwaluliza mu nsuwa. Okyusa gaaki? Ani yayiseemu n'ebitaano ebyungulirayo ku mazzi? Teeka mu nsuwa, jakifuna kotoni ono. Teekamu amajigo gonna g'owulira g'oyagala. Bikkako kotoni ono bulungi nnyo. Teeka mu musana wali. Sibako ekiveera. Ebyo ebyeru bye bakozesa mu sand drying. Ebyo ebyeru konna k'oba ofunye kale, naye nga kiri kyekyandibadde kisinga obulungi ekyo ekigumu. Kati ekizibu ekiriwo kiri kimu, gwe omwana wo bw'aba mu lubuto gw'omukyusa. Gwe ekyo kirekere ensuwa. Lwaki egakyusa nti evaako n'egenda ebweru, n'ekomawo ng'agali wansi ge gakyalina ebbugumu, ng'agali waggulu gannyogoze. That's the logic behind. Ne bwe tuba mu kyuma kino eky'amasannyalaze kigakyusa, naye ng'ekigaleetera okugakyusa nti mulimu wansi amazzi ge gateekamu, ebbugumu liri okuba nga likola ki? So kati kino kikulumya mutwe, just ofunayo obufunyi kacupa bwe kati n'oteekamu amazzi n'oteeka sayidi eno, kuba ebbugumu liyinza okusukka. Twagala ekintu kimu, kozesa ky'osobola. Eno ensuwa eyaluza. Bw'oba togisobola nsuwa kwaluza, tulina ka incubator ka 7,000. Kakozesa mafuta ga ttaala wakati w'amagi 105 ne 205. Kikwetaagisa litaazi 10 okwaluza amagi ga wiikisi 3. Kano
tekikwetaagisa masannyalaze. Have no side effect kasagaba nga tegayiiseemu. Only that. Nga kasimulule. Kuba ne mu incubator muli munda tuteekamu amazzi nti ebbugumu bwe liba lisuuse there is that most evaamu to evaporate. Just oteekamu omulundi gumu ne kabeera omwo. Omusana just oteekayo omulundi gumu edde. For 1 hour ngoza mu nnyumba. Kyandyetaagisiza at least buli lunaku. Anti kati ekizibu kiri kimu, nze simanyi nnyumba zammwe bwe ziri. Mulimu ezimu nga musula mu bidiba nga munyogovu. Naye kati ennyumba ng'eno this temperature here ne bwe waba wano nga wano amagi n'ogateeka wano bwe gati gaalula ku bbugumu lino erivaawa. Gwamanyi gwe kola ekyoyagala. Kati eryo ddembe lyo osobola obutateekamu but for the safety kuba mulimu agamu ng'entabula y'emmere obusonko bungi. Obusonko bwe buba obungi ennyo buleetera amagi gano obutayalula. That's why tuteekamu moisture oyo kibenga ekisosonkole kino at least kiweweerako okwo during the period of hatching. Okitegeire maama? Ono yali akyabuuza mukiwulire. Ono yali akyabuuza mukiwulire. Otugambye enkoko kiteremu empanga zigabere fertilized. Kakati ate nsobola okugatunda, nsobola okugaaluza. However, wembanga nsazeewo kugatunda agamu n'engaaluza gesaaluza nengatwala mu katale. Kakati gamala bbanga ki nga gali fertilized okwonooneka kubanga ate omuguzi wange w'omukatale aleka mwanguza ebigi ebifu. Ate nga nze nali njagala kugira kikuhiitinga both ways. Now, eggi lino lirina sides bbiri. Eggi bwe liba nga lyakwaluza lirina okuba nga we likuumirwa nga temperature terinnya waggulu kusukka 35. Tukwatagana. 2. Enkoko eno bw'eba ebiika, mwe bamaama ekyo mukimanyi, tulina be bayita bamagulu. Be bakola batya? Kasowole bakola batya? Basoosa bigere. Tuli ffenna. Enkoko eno bw'ebiika eggi ne lisoosa bigere eryebasa. Gwakuuma amagi go nga gwali 2 in 1. Ag'okwaluza n'ag'okutunda. Eggi lyo olina kuliteeka ku ttule bwe liti, not in this format. Bw'oliteeka bw'oti it takes just 1 hour and a half. Those are 90 minutes nga lifudde. Kuba wano weerisiza liba terikyassa. Naye bwe libeera waggulu nga airspace eri waggulu, it has no side effect. Ne bwe litwala 3 weeks. Ugwe lyotwala mu katale ne bw'oba nga tonnalitwala mu katale nga likyalina 3 weeks liba likyaliddamu. Naye kati ye agenda olitwala mu katale alikuumira wa at what temperature? That's the difference.